tukwaniriza ku TV ezenjawulo na ku lwaliro oli otya sebo nga gyendi kulikayo mbuyambi nakati nkyato bakuba nakawundooza leero lwe neebaseemu jo lwe nasiibyeko ewaka ali nga mumanyi ebyembuga mba n'abalwadde ne ŋŋenda ate mu mbuga nakati mumpise nva mu mbuga yange kiki nsonga ki lwaki ndi wano. Olina buzibu ki ne Abdul Mulaasi? Kati nze kati Abdul mbe naye buzibu ki ngenza okujja mu kisaawe nga yagwa namwegombako kuyimba namwegombako kuntutumula nga naye akyeremeddwa ngenda mwegombako ki. Abdul yavuddeyo n'agamba mbundugga aleete embalirira yamanya okubalirira yakubanga ebisaawe ng'afuna miliyoni 10 olunaku lumu lwaki zaamulema okubalirira okwezimba abamusinga tebatandise ennaku zino okuyimba. Abdul Mulaasi lwaki akubanja nnyo embalirira? Abdul anoonya weyeekwata yagwa ekituufu yagwa anoonya mawulire anoonya weyeekwata. Abdul oba oyagala kudda waggulu jangu nkuwa ennyimba oba onsaba kolabo ginsabe ne gwozadde akkubira eŋŋoma n'ozina kati nze gye n'owakadongo kamu vaayo gye oteese nange. Abagamba okubeera epipa mbeera ekidomola kuba weekyatika baddamu ne bakyokya ne kikola naye bw'obeera epipa bw'oyatika oyatika lumu. Kati omuntu yenna alina obwonge essaawa zino Alimpa nyinza obutamunenya kuba kalifoomu oyo mubi bamulongoosa kalifoomu awunza alwawo okugwa ku bantu okitegeera. Kati ate n'Alimpa engeri gyali mu ddwaliro ayina famire ennaku kyenyinza obagamba kuba ku baganda ba Alimpa wadde eriyo abagagga besimanyi naye be nnalabako banaku okusinza ku mukazi we bye yasooka okwogera nga yakajja bye byandaga nti bano banaku okitegedde. Omukazi we yajja yagamba mu kifo ky'okunneebaza yagamba balabika baaluutinze ne ssente ze naye nga teyabuuza bbange yabadde ne ssente oba teyabadde nazo. Ompulira kyenva mbagamba nti mugende emmotoka gye yagudde nze mu kununulayo abalwadde sajjayo bintu munoonye ebyasigaddeyo oba ye wabadde ssente sikola ki simanyi ontegeera. Nenzijja omulala muvubuka yali ayagala kulwana bannamawulire abaaliwo mwakiraba yali ayagala kulwana ne mugamba nja kukukuba sooka owe bannamawulire ekitiibwa okitegedde. Ne mugamba bano bonyooma be balanzi mu kumanya omulwadde wammwe be bazze babatuusako amawulire kati ate obamanyiira ontegeera. Alimpa waliwo omukyala wano gwendaba simanyi linnya waali wano kumwe bannamawulire ndowooza mwaliwo. Omukyala oyo yaŋŋamba mama fiina zze neŋŋamba nga kituyambye ng'olwo nkooye ne mu ddwaliro njala kuvaayo nga tetunnaba kutuukaawo. Kigambibwa nti Alimpa Ronald yali ava ku bizinga yavaayo netetembeza ssente ezitaalaba amayitire era abasinga ne bagamba nti kumwe abayambi kuliko eyazinyagulula. Mbabuuza ekibuuzo ku ssente n'omulwadde baali baagala ki? Kubanga nze mu kuyamba omulwadde nali sobola kutunuulira ssente nali ntunuulira bulamu bwa Alimpa natunuulira obulamu bwa Grace yali mu kkoma nentunuulira obulamu bw'oli Kabuye nentunuulira abalala besimanyi nentunulira Gafaya nga bonna bafa nali sobola kutunuulira saawa eyo kunoonya nsawo erimu ssente. Gwe buuza Alimpa kuba Alimpa mu bonna be twajjayo yali ategeera era yaŋŋamba nga wano wannuma munkwate bulungi waliwo eyamukwata mu nsawo ontegedde. Nabapakira mu mmotoka amafuta nagagula kiro okugenda e Mulago nenzija nga nvuga natuuka e Mulago nze na spending emitwalo aga bwe baba baagala nzirayo ku ddwaliro nenva kimu ku kimu ku bye bantuma. Ompulira ezange manager ze yali ansasudde nga nva okuyimba na spending emitwalo ameka nagulako amafuta. Bwe natuukayo ne baŋŋamba gula eddagala ly'abantu bano lye tugendesa okubakuba saagulira Alimpa yekka kabeera Gafaya nagulira bonna. Ompulira nembeera ne bounce oyo nga tutoba ffekka okitegeera. Bwe namala obbigula enkeera nga mumaze okujja abalwadde basooka ne bansaba eddagala lya muganda wala Gafaya nga lyakumulongoosa ebintu bye baasaba nga biri mitwalo 3 mwegi okumukwatako obukwasi bagende bamulongoose muteeka mu fyeta ontegeera. Ono omulala gwe baatunga emimwa wuzinze gwe baazituma eddagala lye bamukuba nze gwe baalituma ku bonna aboogera tekuli amanyi lya mmeka. Ompulira waliwo omwana omulala bamuyitaani waliwo omwana Lagafaya yennyini Lagafaya okumukuya ayinza okuba ng'agamba tebamukwatako naye abasawo eddagala lye basooka omukuba ffe twateekangamu ssente. Ompulira kati Alimpa abagamba nti ndugga alabika yatwala sente zange mubuuze mama Fina yagenda okujja ng'eddagala lye bamukubye amanyi gye liva oba yayinayo ka kiriniki mwe tujja. Era wo wennyini Alimpa Ronald yagambye nti yali yeebase n'awulira akavuvumu ebweru agagamba nti wasonda omutwalo mubasondere ssente. Nze yesebo nga bwe mani nalina bounce munda nazisonda n'abandi ne Sophie
ne Sophie ne musonda ssente tokkate tewaliwo ekyalaga tebalaba nekati kubanga abasawo tebamufaako. Anti wuliriza omanyi entegeera yaffe eyawuka. Muganda walaga fire kye bayita okwenyaga mu kimanyi. Kibayita okwenyaga mu kimanyi. Muganda walaga fire yali yenyaze ne bampita nze kennyini ne mukwatira poti. Ompulira ne mulongoosa. Mba nakavaawo n'addamu n'ayiwa ne baŋŋamba komawo ne mbagamba sigenda kusobola ne baŋŋamba waliwo omuwala wano akikolako ne nziruka ne muwa emitwalo egi lasito oyo yamuleeta. Emitwalo gye twawa kwoyo omuwala ekyasooka gyali gyaffe. Bwe yaddamu n'ayenyaga ogwokubiri ne yeeyonoonera yenna n'amasuuka ga banneyiba n'agoonoona. Omuwala yali amulongoosa kyava agamba muggyemu emitwalo gyalinga 5 ku 6. N'agamba muggyemu ssente zino naye muzikwate n'azikwasa lasito oyo. Bwe yazimukwasa omuwala kwe twamusasula lawundi ey'okubiri mu kumulongoosa. Ompulira essente ezo twazikozesa mu kulongoosa omusajja oyo. Bonna tekwaliko amanyi musajja bwe yali nga ne baganda be bamwesamba. Okitegedde amaze okwonoonera amasuuka g'abalinaanyewo obutanda bwonna nga tulina omulongoosa. Ekyo tebakibala tebakiraba nga kufulumya. Ne tuvaawo Kabuye yatabuka mu ssaawa ez'okufa. Yatabuka nnyo nga baagala mukolako ku supiidi nga beetaaga ddagala. Laga fire ne bwaba mujulizi bwaba asobola okwogera mujulizi namugamba laga fire ogenda ngenda ne mu wallet yo nasanzemu ebintu 2. Nasanzemu emitwalo 5 ensangamu n'endaga muntu. Ne mugala laga fire sente ezo naziggyeko nenzongera kuze babadde batusaba wano nenzikozesa. Ompulira bulungi lwaki namwanjulira nga nandibadde nsirika. Mu bayimbi bonna abaali mu mmoroka eyo mu bantu bonna laga fire namusangamu emitwalo emeka. Endala lasita yazijja ku mukazi oyo yali alongoosa muganda we. Ompulira bwe nakeera enkya nga bano bamaze okujja bannamawulire abantu ne batandika okujja mba nkyanoonya eddagala lya muganda walaga fire. Nakwata emitwalo egi ne ŋŋamba Sophie nina emitwalo 5 mu nsawo nali nzitereseza amafuta. Emmotoka yange bagyoleza emitwalo 5 bamanyi gye zaava okulongoosa omusayi gwonna nakati ekyawunya. Naye nakwata emitwalo 5 egyali gisigaddemu ne ŋŋamba Sophie ze nnina naŋŋamba katwesondesonde wano weze emitwalo 15 tulabe eddagala erisooka tulabe kye bamukolera. Kyokka basabirya emitwalo 3 mu emeka. Ontegeera ne mugamba mufuneewo ezo nsooke ndeete bino bye bamuteekamu enseke biki nga bwe tulinda eddagala. Sophie n'agenda yasooka kuleeta mitwalo 10 yateekako 5 kitundu nange 5 ne giba 10 n'ekitundu. Ne mugamba sente zino tezimala tuba tukyanoonya okwekubakubaawo. Mama Fiina najja. Tunaba kutuuka Mama Fiina waliwo ebikyagenda mu maaso nga ki kigambibwa nti Gwe wagamba nti wabateekamu ssente nnyingi naye bo bagamba nti we baatuuka mu ddwaliro emulabe n'abasawo babateeka wansi era babajjako emitwalo 18 ani yazisasula. Alimpa yali tategeera yazisasula atya yaziwaani. Maama we yajja ssaawa mmeka? Nti maama we bwe yajja bwe yatuuka. Anti gwe wulira statement mu ddwaliro nasulayo nze n'ono. Era mbagambye ze ssente ze nafulumya nazifulumya kiro mpaka bwe baatuukira enkeera. Maama wa Alimpa mumubuuze yatuuka ssaawa mmeka okujja ne ssente ezo. Kuba nze nagenda okuva mu ddwaliro nga sirabye ku maama wa Alimpa. Buuza bannamawulire nava ku ddwaliro ssaawa mmeka zaali mu 9. Maama wa Alimpa yatuuka ssaawa mmeka? Maama walaga fire ku ssimu gye nasooka okukuba gwe nakwasa naŋŋamba nze maama waabwe ne muto we yegundi ne mugamba dduka nave mulago nga simulabyeko. Ompulira basisita balaga fire basengaawo basisita bwe yajja gwe nasooka okugamba nti tunoonya sente za ddagala n'abula namunoonyanga bannamule mulaba nga mbanoonya sibalaba. Okitegedde nga ndaba kisusse. Nze saalaba ku maama wa Alimpa saalaba ku maama walaga fire. Omukyala gwe nalabako nga maama yali maama wa Grace. Ompulira wabula nalaba baganda ba Alimpa. Era bwe bamala okukwata essente Mama Fiina ng'azireese teyazikwasa nze. Era nange yali tandabye yazikwasa omuwala oba bamuyita maama wa Alimpa omuto. Ompulira omuwala oyo baba malumukwasa ssente Mama Fiina afuluma aba agenda okuva we yazimukwasa kyenva mugamba maama oyambye bano ne waliwo n'abatamanyiddwa abali munda. N'agamba kwata akakadde kano mutandikira abo. Njagala okubabuuza njagala bwe mba mwagala musobola okuddayo gye nagulanga eddagala kuba baali ntumanga ne ngenda ku geeti. Eddagala lye nagulira abantu abo baali baagala tukuŋŋaanye bucupa abasawo babukuŋŋaanye nti lino lyabadde lyono lino lyabadde lyono lino lyabadde lyono. Ontegedde nagula eddagala
lye bansaba mu kulongoosa muganda wa Lagafaya. Oli omwana gwe bagamba nze nayita muganda we oba yali mulamu oba muganda we ne mugamba beetaaga ki mpe empapula tulabe ekintu kye beetaaga tukigule mangu. Ontegere ne nkwatagana naye Lagafaya nga ye ndaba aliko bulungi. Ompulira bwe namala okusaasanya ku ssente awo nze kennyini nakwata emitwalo 10 kuba nali mpeddemu ng'omuntu nali sijja kusuza ommotoka yange olw'okuba naleese balwadde nenjiyiwamu amafuta kuba namanya bwe siiwamu mafuta nenkeera sigenda kusobola kufolowinga baafudde nayiwamu emitwalo 10. Ompulira nenkwata emitwalo 10 nenjiwa muganda waani wuliriza nenjiwa muganda obasenga wa Lagafaya ne mugamba sente zino zikukuume wadde ye ku mawulire ku internet nalabye agamba yatuwa obusente butono nze saali banka era saali na baana bange awo nti be nali nzijanjaba baali baabwe okitegedde nenkwata emitwalo 10 nenjimulekera mu ddwaliro naye njimulekera ye obwongo bwalimu mulaga nti bwe bampa akakadde kano ngenda kukwata emitwalo 3 njiwe ono ngende wali njiwooli njiwoono nga tebamanyi biki obwedda bye twetaaga wano tebamanyi naddagala lyenguze lyammekeera lyetaagisa ki okitegedde nenvaawo nenvuga emmotoka neŋŋenda ontegeera baganda ba Lagafaya manya Alimpa kye bagamba mbunduga alabika yatubba ndowooza muganda waabwe bwe nabalumba ne ŋŋamba Sophie munoonya kujja Grace Mumoja munoonya kujja Yohani Kabuye ne mbagamba mugamba abantu be bawadde akakadde nga naffe bwe twakoze omutima ne tubayamba ompulira ne tubajja mu mazzi nga tetulinze kamera nti tuzze kwerabisa tuzze kuyamba nabo babeere bantu bakulu bakwateko emitwalo ameka 2 bagawe famire ya Kabuye 2 bagawe 3 bagawe famire ya Grace bajja abantu mu mochari kuba ne gundi reference okubajjayo yali yeetaagaawo process ne mama wa Alimpa akulumiriza agenda yo nozimusaba bino byenjogera nze siri Katonda nze ndi musajja musamize mama wa Alimpa bw'aba byayogera abikakasa amanye nti nze gwakonjera ndi mwana nga gwazaala otegedde bwe mba nayamba mutabani we ategere nti gwe nayamba tannava mu ddwaliro tamanyi biddako kuba neze bakayanira size zigenda omuwonya era mama fina akyateekamu otegedde mama wa Alimpa abeere bubeezi muntu mukulu aleke kuwuliriza bigambo by'abayimbi kuba abamuwa ebigambo ebyo nze manyi babimuwa naye tebaaliyo mwalabako Abdul Mulaasi mu ddwaliro kuba ye yakulembedde kino mwamulabako emmotoka ezaayita ku bantu abo gundi yayitawo ono kireva gye yayitawo era n'okudda okunona maneja wange bamala mukubira nti owaaye bemuyiseeko bayimbi lwaki yabayitako nze lwaki saayitawo Hassan ebimu ebiruma omuyimbi Alimpa Ronald agamba nti no bwe bakuwa akakadde n'ogamba nti wajjanjaba bali kyokka ate nga n'omu ku balwadde abaliyo Alimpa yamujjanja kati mbuuza akakadde baali babagambye nti yebbiirwa emala omulwadde oyo gwe balongoosa bwe baba bantuma ebintu nti leeta ebintu ebigenda okulongoosa eddagala n'ebikozesebwa bitugenda okulongoosa omuntu yali amanyi nti eddagala eryo lyendeese lye ligenda omujjanjaba senga wa Lagafaya yabaddeko na Abdul Mulaasi otegedde ne bagamba kuba nti kati nze bwe nvaako waya n'ebyenjogera bibula abantu abo bakujjako wayo oyinza n'okkuba omuntu oluyi lwa nsonga bwe mba nagula eddagala babeere bantu bakulu Alimpa bukyabeera mu ddwaliro miliyoni 2 mama fina ze yamuwa ze zimala abasawo ne gyali ze zikyakola era ebimu ebisinga omuluma nti ebisinga okuluma mmwe nti buli ajja ayamba Alimpa no kati obusiru bwa famire bwe buno nze bwe nagamba nti buli muntu ajja akuba essimu agamba njagala Alimpa ne mbagamba mma muyamba Alimpa muyambe n'abaana abaliyo kuba obuzibu babifuna ku lwa Alimpa ontegedde lwaki buli omu afokasinga kwoli bano si baana kati ndowooza bo baalabanga agambye nti temuddamu kuyamba ani naye nga kye nali njogera kyali kiyamba nti muyambe bonna si kubuyamba atya omu nagamba Sophie ne mugamba bakwateko ssente ezo ne bagaana era bwe baagaana n'entambula ne mbaviira otegedde kati bwe mba nabaviira baali bazemu okusinkana bukyanga emulabu oli lwedo zikuddiza kubanga bwe ziba ze zikuluma miliyoni 2 agenda zikuddiza anti bagamba abanaku beekiina mu nze kasiba nti nga tolina namuguwa bw'oba oli mu ddwaliro ng'onoonya buyambi ojjawo ezozizandugga kati Alimpa nze sigenda kulemesa bye boogera wabula nze mmanyi nti ku bye nnakola njagala abaasiima bajja kusiima naye bwebanga famire ya Alimpa ekyo kyerina okusasula ndugga kitegeeza bo kakodyo kaali kakumenyeka banoonye ssente mu baana
Mama wa Alimpa agamba wamutabukira. Nze mama wa Alimpa yali andabyeko. Ng'omusaba emitwalo ataano. Yali andabyeko. Mama Fina yajja Bwebuuza mama wa Alimpa yali andabyeko. Kigambe Mama Fina bwe yajja ku ddwaliro e Mulago n'akuwa akakadde ne Mama wa Alimpa ne bamuwa akakadde. Naye bino bye njogera mumanyi lwaki nabadde ŋŋaanyi anti wuliriza lwaki nabadde ŋŋaanyi nze mu nsi wano mmanyi abayimbi tetutegeera ekituufu tetutegeera yenswa lwaki nawulidde nnyo Abdul Mulaasi ng'abyogera ku mikutu ne simwanikula nga mmanyi anoonya mawulire omanyi omuntu bwagwa anoonye wali kamera atandika okuyimuka okitegedde nabadde ŋŋaanyi omwanikula naye lwaki nsazeewo kuba